Katonda akumanyi ye Katonda babalina omubiri bonna naye akumanya nnyo bw'okkiriza omwana we. Waliwo abatera okunvunaana baŋŋamba nti ndabika byempagira sibitegeera nga ndabika nga omuwagizi lukulwe oba akutte ebendera ey'okuwagira General MK. Musirise mubitidde era nga baŋŋamba nti beera eno tova ku maini nembagamba teri munnanfuusi mu nsi ng'omuntu akugamba nti akwagala naye ebyana byo byamutama. Bw'oba ojja jangu naye tojja n'omwana wo. Ate njagala tulwanyise enkola yonna etali ya bwakatonda. Kaadi ze mugaba ku mbaga zigamba mu invitinze omwami n'omukyala, children are loved but not allowed. Muli baguba ddalu. Bw'oba oyisa omwami n'omukyala ali free, kaadi gireke engeri open, naye tagenda kuyola family ye yonna. Naye mumanyi lwaki muli mu buwundu obukubye eddirisa? Temukyalina ekizampo za mbaga. Nze we nakulira nga ffenna tugenda ku mbaga muyolerero enkya. Embaga si ya lwa mukaaga. Ku Sande ne Mande tutandikirawo okuzannya abagole. Era nga tukimanyi nti omugole aba musajja na mukyala. Kati ekibakozesa ebisiyaga basooka ne babalaga nti emmere eri expensive, mugirye mwekka. Kaadi eyita mwami na mukyala, abaana mbu babaagala nnyo naye tebakkiriziddwa. Kati olwo omulembe ogujja oba ogusomesa ki? Tamanyi na kumanya nti ku mbaga kutuulako mwami na mukyala. Tamanyi na kumanya nti embaga kintu kya kitiibwa nnyo eri abazadde n'obuwangwa ne maaso ga Mukama. Kakati nambe nnene namwe abatudde wano muli kulooni mu basajja mwetwala mwekka. Nsaba 2023 gubeere mwaka gwa mbaga yo ate oyitenga n'abaana bajje. Agamba 2023 gwa mbaga yange wanika zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Akwagala n'omwana we aba amwagala. Your Excellency the President of the Republic of Uganda, tebakulimanga nti Bujjingo yakuvaamu nadda ku Muhoozi. Bwe nkugamba ndi saagala Muhoozi mba muyaye. W'oliyagalira okuviirako w'oliviirako naye Muhoozi Yadako. Akati njagala omuntu ali wanambuulire nti yalina office naye ayagala mutabani wasindika ekigaali. Oli ayise ne fire. Omwana we okusindika ekigaali agamba nti fire Mukama gyatujje siddayo. Lwaki oyagala omwana we akola ebisinga? Owa munno agenda akola obwala Disembalala. Ani abagamba. Point number 2. Mumanyi lwaki nsabira nnyo Isirayiri? Sisobola kubanga njagala Yesu nga nkyawa Abayudaaya. Obulamu bwange sirinayo saala, sirina service eggwa nga sisabidde Isirayiri. Ewaffe Masaka emmere bw'eba ntono giwe omwana. Akuweera omwana. Sijja bayigiriza Luganda oba tokimanyi buuza akuliraanye. Buuliza neiba nti akuweera omwana kiggwayo kitya? Merry Christmas to General Muhoozi Kainerugaba in a very special way. Service ina gwetamye eri agandika akatiraba abadde atubuulira Yesu kyekyakantamya akasajja ako. Ate wandinjagadde nnyo kubanga gwe tomanyi woogwa. Wandinjagadde nnyo. Nze sigulwa bwe mba nkwagala mba nkwagala naye bwe nkukyawa era mba nkukyaye. Toyina kyompa tubeera bubezi nemanya nti wooli nange wendi. Ate sigenda Mukama yampa
abennogu bangi era wendi zikubire Yesu waggulu tolemera mu kibi nga waliwo omulokozi. Yesu mulokozi ye point number 2. Manya Yesu yenjiri yange nawe wezuule. Tumutegedde ekisooka yatuzaalirwa ku bwerere, ekyokubiri ye mulokozi atujja mu kibi. Bw'omugaana toyinza kwekwasa gwoba weesudde mu musango. Point number 3, he was born to destroy the works of the devil. Yazaalibwa lwa nsonga amalewo emirimu gy'omulabe Setaani. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. The Son of God was manifested that he may destroy the works of the devil. Emirimu gya Setaani yali alooza gyakubeeraawo. 1 John chapter 3 verse 8, it says, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Full stop. The devil has sinned from the beginning. When you love a sin, you love the devil, because he's the father of sinners. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Olw'ensonga eno ey'okuba nti Sitaani akola ekibi era ye mukozi w'ekibi okuva ku lubereberye, Katonda yalina okuwaayo omwana ekibi kireme okuba nga kye kifuga ensi. For this purpose, the above purpose, the devil is a sinner. He has sinned from the beginning. Buli kintu ekibi ekikubako Sitaani yaba akikoze. Togambanga nti mpedde waliwo amusinga. Nsaba Katonda mu Krismasi eno, nsaba Katonda ng'omwaka tegunnagwako, ebyo by'obadde olabaawo Sitaani byakoze, Yesu abyonoone. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Jesus is a man of purpose. When you accept him, you become a man of purpose. For this purpose, Jesus was born that he might destroy the works of the devil. Obwavu bw'ewammwe mirimu gya Sitaani, endwadde z'ewammwe mirimu gya Sitaani, ewammwe okufanga muli bato mirimu gya Sitaani, ewammwe okudiba ne mutakola mbaga mirimu gya Sitaani, okuvaamu embuto mirimu gya Sitaani, accident z'ewammwe mirimu gya Sitaani, ettemu ly'ewammwe mirimu gya Sitaani. Olwaleero yimusa emikono, buli ky'omanya ewammwe mugambe akyonoone, buli ky'omanya ewammwe mugambe Mukama akyonoone, buli ky'omanya ewammwe mugambe Yesu nkwegayiridde jangu ewaffe. Jayo obutakyala, jayo obutayanjula, jayo obutagattibwa, jayo obutazaala, jayo okufa nga tuli bato, jayo obwavu, jayo obuyinike, jayo endwadde ezitambulira mu musaayi, endwadde ez'ensikirano zife. Otegedde bw'omwetaaga, manya Yesu wezuule. Towaana sukaali wa kika. Omanyi ffe tuli diabetic. Omanyi ewaffe alusasi za kika. Ekika kyawa. Omanyi ewaffe tewaliyo wammwe walala tukyasoma. Naye wadde tonaba kusenguka kudda eno gye tuli, kubanga ffe tuli ba kika kitukuvu. Tuli bagwanga ddonde. Tuli bantu banvuma, tuli bakabona ba kabaka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegeera ebyo. N'olwekyo olwaleero buli awulira enjiri eno, nkugobako endwadde ze bayita ez'ebika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkugobako ebisirani bye bayita eby'ebika, nkugobako endwadde ez'amawanga, nkugobako emize n'emizimu, ngoba balubale n'emisambwa. Big faith.
In the mighty name of Jesus. He came so that he might destroy the works of the devil. Mpulira amafuta wano bamnamwe mugawulira. Katonda agenda okwonoona emirimu gya Setaani. Katonda agenda okwonoona emirimu gya Setaani. Ababadde mubusiisira muzimbe amategula, ababadde bazimba ez'owansi muzimbe ezikalina. Emirimu gya Setaani gife. Abatagulanga ku mmotoka mugenda kuzigula. Mulimo gwa Setaani ekika okubanga kitambuza bigere mwenna mukuuta nfudo. No. Mpandikira vision book erimu amagezi. Ng'ennaku z'omwezi 3 ennaku ntono bwe ziti. Sunday ja tuliko amawonga vision night yawedde. Wandiikanga owakanya mirimo gya Setaani ng'oyita Yesu. Towandikanga osinzira ku musaala gwo. Towandikanga osinzira ku ekonome ya ggwanga. Towandikanga osinzira ku ani akumanyi. Wandikanga osinzira ku oyo eyajja okwonoona emirimu gya Setaani. Omwaka 2023 ogenda kuzimba. Omwaka 2023 ogenda kukola bizinesi ogabe emirimu. Abadde talina mirimu egyo mirimu gya Setaani. Obutaba na mulimu obufe. Write a vision book. When you know Christ, you can write something sensible. No saba Katonda ng'olina by'osaba. Abalokole tumanyi okusaba. Naye kiba kibi okusaba nga toyina direction. Kyenva njagala owandiike ekitabo ky'okwolesebwa. Get a book. Funa ekitabo. Kigende wakati eyo. Wandiikamu ebintu 10 nga nabo bw'obitulako otya. Mugambe Mukama bya 2023 nja kubikola ng'oli nange. Omalewo emirimu gya Setaani ewaffe. He came to destroy the works of the devil. Bye mbagamba mbirinako obujulizi nze nva mu family ennaku gye nakulira. Ate munnange gye bandeeka gye nakulira ebukojja ate muzeeyo omusajja n'afa. Ne muzeeyo omukazi n'afa. Kati n'ensigala awo. Singa saamanya everlasting father. Nandibadde offani okumala ebbanga kubanga kitange ne mange n'akabalaba. Naye ekyankakasa ndi balabika bebbo nga bamanyi bali abankuza. Ne baganda bange be bandaga ne banyinaze enkuba ebifaananyi ne family yeeno